Ligi y'ababinywera mu ggwanga match day 10 waliwo omupiira ogugenda maaso. Mbale Heroes ng'ezanya ttiimu ya Black Stars wali waabwe Embale. Omupiira ogwo gukyali 0-0 second half yakatandika. Bwanaabaawo ekikyuseemu nga wendi wano nja kukibategeeza. Olwo ku ssaawa emu tulabe Express FC ng'ekyaziza Mbarara City e Nakivubo Stadium. Abaana abasobodde munayitireeko ne mulabako. Ate era nga match day 10 ejja kweyongerayo n'olunaku olw'enkya nga Maroons ekyaza ttiimu ya Bull wali e Luzira. Ate mpozi ne NEC ekyaza ttiimu ya Sports Club Villa wali e Lugogo. Awo naawe Lugogo Hussein Mbarango omutendesi wa ttiimu ya bannaffe bana ba NEC yafuulawo baagiro era agiyita baagiro agamba nti nno buli ajjawo ayina okukiwulira era n'omupiira ogubadde gwakasembayo gwe bakyazizza ate balandi roodi baabwe aba KCCA era gwagenze okuggwa nga NEC eguwangudde goolo emu ku bwereere. N'olwekyo Sports Club Villa olunaku lw'enkya yegenda okuddayo mu baagiro. Tujja kulaba engeri gye baneeyisaamu omupiira ogwo gwa ssaawa emu olunaku olw'enkya. Kinajjukirwa nti Sports Club Villa eno okuba n'akabonero kaayo akaseggwanga w'enkoko kabaleeteramu kkoko bizibu mu mwaka gwa 1999. Waliwo omukungu wa Express FC kyannaku nti maaki gye yalangirira gye balina Express okukubira ku Villa teyagirabako oluvannyuma lw'okufuna akabenje nga maaki eyo tennaba kuzannyibwa. Naye kwe kwava omuzannyi Umaru Ssennoga okukazibwako erya Sheikh kubanga yabakuba goolo zaali 2 ye bw'omu. Naye ng'omukungu wa Express oyo so ndowooza ye jjajja wa ye taata wa kati Attorney General mukulu Kiryo wa Kiwanuka yali ataddewo kalinga kabeeti n'agamba mubankubire mulyoke mundabe. Ekyo abakulembera omupiira ku levels ezinjawulo mu Uganda batera nnyo kikozesa. Kale nno Umaru Ssennoga simanyi oba ekirabo kye yakifuna naye yajjamu okumukazaako wadde nga engeri gy'ali musajja mu Isiraamu asobola okubeera Sheikh naye we yafunira erinnya eryo yalinga nickname nga kyava kukuba nti nno yabaagasse eggwanga eyo. Kale nno katulabe oba Sports Club Villa bw'eneegenda mu baagiro erya ttiimu ya NEC e Bugogo era banaagisaddaakirayo oba banaagisalirayo obulago. Omupiira ogwo gwa nkya ssaawa emu. Yo ttiimu ya KCCA egenda kukyalako e Lugazi ekyalira ettiimu ya Lugazi FC. Ate olwo ku ssaawa emu wali ekitende ttiimu ya Vipers ekyaza ettiimu ya Kitara. Kitara ebadde yakawangulayoku omupiira gwayo oguyinza obbazaamuko embavu awo nga international break yakaggwa. Abavubuka bano ba Livingstone Kaboni, baba George Senkaba, ba Fred Amaku bebeekozeemu omulimu okulaba nga bawangula omupiira ogwabadde ogw'okuzzaamu ttiimu ya Kitara engulu. Ate nga tukimanyi nti nno Kitara eno erina squad nnungi ddala naye season eri ewedde era balina olusiitanakola amalungi ne ttiimu ya Vipers eri ewaabwe Bunyoro. Kaakati bagenda kujja wano ekitende olunaku olw'enkya. Mwandigenze ne mulaba ku maaki eyo Waswa Bossa kiki kyaleese. Omupiira gwe yawangudde yasituse oba era akyadoodera. Vipers yekulembedde table bwe bawangudde omupiira gwabwe gwe baakubye ttiimu ya URA nga kapiteeni waabwe Milton Kalisa ne Alan Okero baalabise bulungi nnyo mu maaki eyo. Baasitudde kaakati baasimbudde wansi wa mukulu Ayala oba bakyadoodera. Kale ebyo byonna ebibuuzo tugenda kubirindirira ansa zaabyo wakati wa leero n'olunaku olw'enkya mu match day 10 eya liigi y'ababunywera mu ggwanga. Kaakati bw'ogendako mu Champions League emipiira egyazanyiddwa bano nabo babadde basamba match day 5 era kati kiba kitegeeza esigaddeyo buli ttiimu esigazeyo emipiira esatu. Tulinza okulaba emipiira etaano we gibatuusizza esatu giyinza kubongerako ki oba kubajjako ki. Match day 5 temwabadde nnyo byewuunyisa ng'oggyeko Liverpool okuba Real Madrid goolo 2 ku bwereere abaakawangula ekikopo kino emirundi 15. Oyinza ogiraba nga surprise naye ate bw'ogitwala nga surprise obanga gyewo credit ku ttiimu ya Liverpool engeri gyesituddemu enkundi ennaku zino. Mpozi ky'oyinza okwewuunyaamu ye goolo ya Morgan Rogers gye baakuutizza nga match egenda ku Aston Villa nga babulonda ne ttiimu ya Juventus. Juventus basambidde ddala omupiira ogutabaddemu kutetenkanya bonna. Obwogi obulumba bwabadde tebumala.
Aston Villa yabadde evuddeyoko okulaba nti efuna win naye referee omwami bamuyita Jesus Gill Manzano yakuutizza goolo ate nga goolo gye yakuutizza sigamba nti nno Morgan Rogers yabadde akoze ekisobyo naye ate n'agenda anonooza nti Diego Carlos mu kubuuka mu bbanga ne goalkeeper wa Juventus Michel de Gregorio mbu yamukozeemuko obumenyi bw'amateeka ne beekwasa ekyo naye Juventus ya Thiago Motta era yalyoka n'akubira ttiimu eggwanga erya Italy yadde musajja mu Brazil omupiira gwe mu Italy ennyo okusinga omu Brazil naddala guno gwatendeka waliwo akamunyeenya ke yalazeeko ko naddala omusajja ono Francesco Conceição eyabadde ayagala okukuba header ebweru w'entabwe gwabadde no gujja kunywa lwakuba goalkeeper wa Aston Villa Emiliano Martinez yalabise nga yabadde yasomye eddoomoza nnyo omupiira n'agenda agukokolayo eri ku layini naye generally tewalabiiwo nnyo bintu biri awo byabadde bikanga naddala nga biva mu ttiimu ennene nga Juventus ng'okyalidde Aston Villa. Awalala wabaddewo mpozi zoyinza okwewuunya awe wins kati nga eya Benfica gye yalumbye n'ekuba Monaco e Bufalansa 3-2 Monaco ennaku ezo ebadde tegambwako mu Champions League era eno yakolezeza awe wins ezalabisenga z'amaanyi nga AC Milan okulumba Slovan 3-2 nga Atletico kuba Sparta Prague golo 6 ku bwereere ku bugenyi Arsenal kuba Sporting golo 5-1 ku bugenyi babadde bayingira mwaka kumpi gumu n'ekitundu nga tebakubirwa waka aba Sporting. Atalanta okuba Young Boys eri mu Switzerland golo 6-1 ne Borussia Dortmund okuba Dynamo Zagreb ku bugenyi golo 3 ku bwereere. Awalala awo wonna tewabaddewo nnyo biyinza kukanula maaso. Kati okyokuba nti nno ttiimu ya Lille ne Brest ne AS Monaco bakubiddwa kwoteeka ne Aston Villa okulemerera okuwangula. Arsenal yasigadde mu top 8 eyabo abagenda obutereevu ku round 16 kubanga ate top 8 bagirwaniridde oyo yabaddeyo Sporting CP gwe beekubidde era n'okuvaayo n'avaayo. Kati Liverpool, Inter Milan, Barcelona, Borussia Dortmund, Atalanta ne Bayer Leverkusen abo bamaleyo top 8 ng'otaddeko ne Arsenal beba bali mu top 8 era singa balangirira nti nno Champions League akome wano abo baba bayitawo obutereevu nga balindiridde ttiimu ziri 16 ezirina okwekuba home and away. Kati waliwo okutuuka ku match day 5 eno waliwo ttiimu z'olowooza nti ziri mu bifo nga ziriyo nga zirulira mu nnyana ebifo nga tezibisaanidde naddala nga teziri mu top 8. Of course zonna tezisobola kwewaganya mu top 8 niwe wabeerawo ebyewuunyisa naddala nga Bayern Munich eri ludda lw'eyo mu kifo kya 13, Atletico Madrid eri mu kya 15, AC Milan ku profile yaayo eri mu kya 16, Man City oluvannyuma lwa draw ne ttiimu ya Feyenoord bali mu kifo kya 17, Juventus bali mu kifo kya 19, Real Madrid be basembedde ddala kwaba abasalwako ogenda mu playoffs bali mu kifo kya 24. Kakati n'eri abatayina gye basenvula singa Champions League ekoma wano baba balinda season ejja. Mwe muli PSG eri mu kifo kya 25 ne RB Leipzig eri mu kifo kya 34 ku table emu eriko ttiimu 36. Kakati ndowooza obunkenke bujja kubeerawo ku match day 6 nga 11 nenga 10 omwezi ogwa December bwe tujja okulabirako Liverpool ng'ekyalira Girona kigenda kubongerako ki, Atalanta ng'ekyaza Real Madrid, Bayer Leverkusen ng'ekyaza Inter Milan, RB Salzburg ng'ekyaza PSG, RB Leipzig ng'ekyaza Aston Villa, Shakhtar Donetsk ng'ekyaza Bayern Munich, Borussia Dortmund abatuuka ku finals juzi nga bazanya Barcelona awaka, Juventus ng'ekyaza Man City, Arsenal ng'ekyaza AS Monaco. Biyinza kubeera bitya naddala nga we twogerera bino olwaleero esigadde emipiira 3 ogwo omupiira gujja kubeera mukulu nnyo
kubanga emipiira esatu gijja kuba givaako nga tusigazayo emipiira ebiri. Guno gwokusatu gugenda kuyuza gutya mu tebo. Ekyo ekibuuzo kiri awo. Liverpool yinza obuteekwasa nnyo mu kukyalira Girona kubanga fixture eyeetobeseewo awo tetiisa nnyo kubanga bajja kuba bakamaliriza okuzannya mu Merseyside Derby nga bazanya Everton. Mpozi ate bwe banaavaayo okukyalira Girona Spain bajja kuzanya Fulham. Olabanga fixture eri manageable eyinza obutatiisatiisa nnyo. Ne Arsenal naye weeri si wabi nnyo bw'otunya fixture yeetoolodde omupiira gwe banaazanya Monaco ate nga bajja kubeera waka. Bajja kuba baakamala okuzanya Fulham ate bwe bamala okuzanya Monaco bajja kuzanya Everton. Arsenal okufaananako ne Man U tebannaba kulagira ddala first 11 yaabwe. Bo basoma abazanyi okujjako ng'omaze okulaba bano abalenzi ba Nwaneri. Naye bano abalala bonna olabanga abazanyi ab'embavu abasobola okuzanya match yonna. Ne United nayo bwekyo bwekola. Kaakati Man City eyinamuko ekikakanyavu nti nga tennaba kuzanya Juventus ejja kuba ezanya Crystal Palace. Crystal Palace emanye ebirungo ebikuba Man City kibaasi counter. Kati ate bwe bamaliriza Juventus babazanya Man U. Match Pep Guardiola ngaddamu envuunula bibya Ruben Amorim eyamukuba juzi kata amuttemu omuntu. Kati okutwaliza awamu Champions League match day 5 osobola okugiraba bwotyo oba okugiwumbawumba bwotyo. Naye tulina okuyingirako mu kisaawe ku individual performances. Liverpool ne Arsenal balabise bulungi nnyo mu mpaka zino, actually ndowooza okuviira ddala mu weekend, n'okwongera okuwanika omukono ku kuvuganya ku bikopo byombi ekya Champions League n'ekya Premier League. Omupiira Liverpool gwe yasabudde Real Madrid goolo 2 ku bwereere, mwabaddemu nno Mo Salah ne Kylian Mbappe okulemererwa penalties ze baafunye. Ekyo nno kikulowoozesa nti oba oliawo yandibadde headline. Naye omupiira gwonna egwabaddemu ko ne Rafael Nadal, musajja yali nakinku mu kuzannya tena n'annyuka muwagizi nnyo wa ttiimu ya Real Madrid, yabaddeyo ku Anfield. Naye kamera zaamusanze nga Pep Guardiola yabadde azze okubega nga beewahaaga awo, sigaana oli musipaana munne. Naye Nadal engeri gy'awagira Real Madrid oba weekend anaawagira Man City emukubire Liverpool. Anti entaputa y'ensonga yo tebula. Wano we tutudde wano ne wabeerawo empologoma nga esaalimba ne maleri eyitanga wali ku Balintuma Road. Oyinza okwesanga ffe abali mu masengere nga bagitukulisizza. Oluusi yinza okuba naye yabadde ekumba byayo. Naye kaakati ne Rafael Nadal eyo gesi gye yakoze ku Pep Guardiola, abasengejja ensonga baagitapuseemu bulala, naddala nga yavudde mu Anfield ng'ekimirimiri kimuli bubi, Liverpool emusabuliddemu 2-0. Naye bw'otambulira kwaga amawulire kiyinza okubuza ekifaananyi ekigazi ku ki Liverpool kye yakoze ne Liverpool ki ky'oyinza okugisongako kyeyagala sizoni eno. Maachi eno Ancelotti okugiwangula yabadde maachi ye ya 19 kasooka ng'afuna omulimu ogwa ttiimu ya Liverpool. Naye ku maachi ezo 19 awanguddeko emipiira 17. Ekintu ekyo si kya bulijjo. Omusajja oba olina okumuwa credit. Ate ng'engeri gy'akolamu emirimu gye erabika nga yanjawulo ekyukakyuka okusinziira ku mbeera. Season yali yakatandika emipiira ng'esatu-ena, enkubaganya y'ebirowoozo y'abannamupiira n'abawandiisi ab'amawulire nga bamwogerako ng'alina ka squad akali awo nti ke kayinza obutamweyimirira singa empaka zeeyongerayo. Naye squad eno agenda agigaziya mpola mpola, kubanga Cody Gakpo kati naye afuukidde ddala ensonga. Songa bwe yali nga Ancelotti atandika yalinga squad player, oba akuba oba takubye. Naye kaakati yavudde na ku bench okujja okutebemu kwezo goal Liverpool kwe yawangulidde. Era n'okkakata akakasi ndowooza Luis Diaz ne bwaba taliiwo, ndowooza Liverpool teyinza kujulira nga Gakpo waali. Alexis McAllister kaakati ate naye abadde nga squad player. Akalenzi kali ka Curtis Jones kaamulyako nnamba, naye naye bwe yalabiseeko tiyalabise bubi. Kati koteeka ne goalkeeper Dominic Reha
eriya kyajulira Alisson Ramsey Becker nti lwaki tadda kuba omulenzi ono yakutte ne penalty ya Kylian Mbappe ovanno ku ya Mo Salah kuba yajikubye bukubi bwewe naye ya Kylian Mbappe yajikubye akalenzi ne kagivumba buvumbi era akalenzi kano Alisson Ramsey Becker watabadde kabadde kakakadiddi ddala era sirowooza nti waliwo omuwagizi wa Liverpool agamba nti Alisson Ramsey Becker daddi kati ate penalty eno wekagisavingidde yabadde eyinza okuleeta akattu senga yanywedde kubanga Liverpool yabadde kyakulembedde ne goal emu guba kubeera goal emu ku emu oba oliawo Real Madrid yandyesitudde mu ngeri y'enjawulo naye akalenzi penalty ne kagivumba ekintu kakikutte bulungi era n'akaseera Alisson watabaddeewo kabadde keeyisa bulungi omupiira gwa Mbale Heroes nsembeeyo okumanyako nga Kosia Waiswa ateebyeyo goal kitegeeza omupiira ogwo Mbale Heroes ekulembedde goal emu ku bwereere bwanaabaawo ekikyuseemu n'akibategeeza naye nga tubadde tusembeddeko mu kisaawe okulaba emirimu Liverpool gyekola obulungi si mu maaki eno yokka olunaku lwajjo naye sizoni yonna sofa wansi wa Ancelotti tewannabaawo bujulizi bwakumpi bulaga ddi lwe banaakomya muliro guno era kyova olaba saagala nnyo kutandulula bigere kuyingira mu maaki asatu naye njagala nnyo okwogera ku maaki ezizanyiddwa n'engeri gye zizanyiddwamu tubadde twongera okulaba okukakata kw'abazannyi abaalinga ba squad players naye nga kaakati balabika beegwanyiza nnamba ekyo kiba kyongera ku bazannyi kumpi kati Liverpool erina abazannyi 21 abasobola okuwa ekintu kyekimu okujjako abamu ku bazannyi abalina ebyenjawulo kati nga Virgil van Dijk oba ne Mo Salah oyinza n'okuteekako Ryan Gravenberch balabisenga bo ate basituseemu ekyenjawulo Darwin Núñez tannaba kutuuka nnyo ku mutindo gwa Diogo Jota naye olw'okuba nti nno ttiimu esigala ewangula oyinza n'okwerabira oba Diogo Jota mwali oba taliimu omulenzi Conor Bradley yalabise bulungi nnyo naddala ku match nga ozannya Real Madrid oli mulenzi muto toli first team player ate nga omakinga omusajja omu kwabo abasinga okwogerwako muzannyo gw'omupiira mu nsi yonna nti omu ku basinga obulungi mu Kylian Mbappe ayinako n'engeri gye yakasuseemu olujegeraawo abawagizi ba Liverpool ne bajjaganyanga kumpi ateebye ggoolo ate nno kataateebe yabadde asobola okuteeba n'ebyokugenda mu maaso yabadde asobola okugenda mu maaso omulenzi omuto bw'atyo atakuba first team football kumala bbanga bw'afuna okwekkiririzaamu nga muzannya ttiimu esinga okubeera ey'amaanyi mu Champions League nga n'ekimu ku bibadde bikubaganyizibwako ebirowoozo nti ekiremesa Kylian Mbappe kuba nti bakuubagana mmirimu ne Vinicius Junior olw'okuba nti bonna bayita eno ku sayidi eya kkono oba gye wandiise ennamba 11 omupiira gwa jjo Vinicius Junior teyabaddemu Kylian Mbappe yabadde ayina okweyitira waayagala naye eyamulemeseza ya Conor Bradley ebintu yabikoledde ddala bulungi naye teebereza oyo asimbye omugongo gwa Alexander-Arnold Trent naye yalabise bulungi Curtis Jones kati alinga abuuza ebibuuzo ku Alexis McAllister ne Dominic Szoboszlai kuyina okuba akaatuula ku ndabika ya Curtis Jones engeri gy'alabikamu naddala nga ku sayidi yeeri ayinako ekiseera we yasambidde mu attacking midfield nga mulimu omu ku bakafulu mu Luka Modric ng'ali mu makkati ga ttiimu ya Real Madrid kati engeri Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Andy Robertson ne Conor Bradley gye beekozeemu omulimu ne gundi yabadde abayambako Ryan Gravenberch ng'akomawo n'ataasa ne bateekawo embeera eremesa Jude Bellingham ne Kylian Mbappe ne bababuzaako obwekyusizo eno Liverpool wamma ggwe ebintu yabikoze bulungi n'olwekyo eno oba mutuufu bw'ogiyita statement win osobola ogiyita statement win mu Champions League naye ate omutindo gwa Liverpool gwonna okutwaliza awamu kiba kizibu okubatababalira ku bikopo bye balimu okujjako nga banaabaawo enkyukakyuka ez'amaanyi naye ate jjukira we baakubidde Real Madrid abasajja bano aba Madrid babadde baakakuba Liverpool emirundi 2 mu kisanja kya Jurgen Klopp mu final ya 2018 ne 2022 kakati awo actually Liverpool ebadde yaludde okuba ku Real Madrid okubira ddala 2-9 wabaddewo emipiira 9 wabaddewo emipiira 8 emipiira 8 Liverpool ekinene nnyo kyebadde yakozeeko kugwa bugwimaliri
emipiira omulala omusanvu Real Madrid ebadde gutuuza ku Liverpool ndoddo mupiira mulamba. Oyinza okugamba nti no Vinicius Junior, Rodrigo Goes ne Aurelien Tchouameni tebabaddemu, naye Real Madrid esigala Real Madrid. Kale oba tosobola kubajjako credit eyo kujjako nga bategeka okukyaza Manchester City. Conor Bradley ne Ibrahima Konate bavudde mu match eno nga bawenyegera. Oba oli awo tunaamanya olw'enkya oba injuries zaabwe ziri awo za muzinzi nti ziyinza okubalemesa okusamba Manchester City ku Sunday. Naye nga ttiimu yawe weesigala nga bwe yabadde olunaku lwajjo. Ku Man City eyuga ennaku zino eyinza okwolekera akawungeezi akazibu ddala. Naddala nga ttiimu ya Feyenoord eno Ancelotti gye yavuddemu ye yazze n'ebatuuzaako draw ey'ebyewuunyo. Mu Champions League temubangamu ttiimu ekulembedde mupiira goolo 3 ku bwereere okutuuka mu ddakiika e'75 ne bajja ne bagijjako akabonero. Man City ye yasoose. Kati naawo si bubonero 8 bwe bubaawula ku ttebo ya Premier League, naye Pep Guardiola ye yayenjebuse. Yagambye obuyingira obubonero 11 ye ebyokuvuganya ku kikopo ng'abita. Ekyewuunyisa nno Chelsea ne Arsenal bo bali mabega points 9, naye ate bo bakyawaga. Naye ate ye Man City waddeyo obubonero bwe butonoko bwe bugerageranya kuba Chelsea ne Arsenal ne Brighton and Hove, bo bano abalala abasatu bo bakyali banywevu. Darwin Núñez ndowooza yeyeka alina okwesitula okujja ku level Mo Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz, Ryan Gravenberch, Curtis Jones ne Kaomen Kereha mpozi ne Alexis McAllister. Alina okudda abo bazannyi b'olowooza nti nno beba omuzinzi Liverpool kwesibidde olukoba. Kinajjukirwa nti emirundi 9 Pep Guardiola gyakyalidde Liverpool ku Anfield awanguddeyo omupiira gumu gwokka gwe yakuba Liverpool goolo 4-1 mu mwezi ogwokubiri 2021. Naye ate era jjukira match eyo waali wakyaliwo bino ebya lockdown era abawagizi tebakkirizibwamu. Ate nga tukimanyi bw'ogenda ku Anfield abawagizi abo nabo balina contribution gye bateekako mu lwogoolo lwabwe. N'olwekyo katulinde tulabe Liverpool n'omutindo gw'erina ng'ekyaza Man City ku mutindo gw'etalina oba eneesituka ku olwo. Awo ekibuuzo kikyali mu bbanga. Kati n'omupiira gwa Arsenal gwe yakubye Sporting CP goolo 5-1, bw'oteekako n'ogwo gwe yakuba Nottingham Forest goolo 3 ku bwereere, Arsenal nayo eyinako kyerangiridde mu ngeri y'enjawulo. Lwakuba olina okuteekamu mu brackets wali kinaabeera bwe kiti kutuuka ddi. Arsenal weneddamu ekibuuzo ekyo esobola okuvuganya ne ku bikopo bino byombi, ekya Champions League n'ekya Premier League e Bungereza. Sporting CP zino goolo Arsenal ziyagikubye 5 ebadde yakaziteebwa mu mipiira egy'enjawulo egya Champions League 5, naye ate n'engeri gye baazibakubye mu goolo 3 baazibakubye mu first half. Sporting CP bwe yasituseemuko n'eteebayoko okugezaako kukangaza ne bagyongera endala 2 okugezaako giraga nti munnaffe sirika. Message eyo ebeera nnungi ku ttiimu nga Arsenal ebadde eyina omutindo ogutali mulungi nnyo mu Champions League, ate era nga eri mu sizoni yakubiri ya Champions League oluvannyuma lw'emyaka 6 nga tekiika. N'engeri abazannyi gye babadde beeyisaamu muzannyi ku muzannyi, kitongole ku kitongole, wabadde olaba nga fight eyo weeri. Era ne mu weekend bwe babadde ku Nottingham Forest buli kiseera baba bayimiridde mu face yo, tebakukkiriza kusitula face kubayo omupiira maaso. Naawe gwe bagukubiddeyo weesanga nga weetooloddwa. Sigaana Sporting CP ngera ttiimu yabadde awaka yagezezaako erinaku bye yakozeewoko, okugeza goalkeeper David Raya yakozeyo save 2 awo. Waliwo ne Victor Gyokerezo omupiira gwe yakubye ku kikondo, ayina engeri gye yeemuludde ku gundi ku William Saliba eyabadde amutaddeko police marking nga lwaba amutadde amusindikira Gabriel Magalhaes. Ate oba William Saliba ye alinamuko obuntu bulamu
na yes ye Maguires n'okuluma aluma era ngeri gye yabadde afunamu n'essajja lino naddala ku mipiira egya wansi ku bigere ng'olaba kumpi ayagala kumufuna kyakumulwaza. So eyo naavu eyo gye basambisa n'obumu bwe banaatambula nabo maaki zisigaddeyo wamma gwe okuvuganya kuli mikono gyabwe. Omupiira gwa Mbale Heroes goolo ya Kosi yawaiswa yekyakoze enjawulo. Omupiira gwe gusigaddeko eddakiika 6 gukomekerezebwe. Bakyazza ttiimu ya Bright Stars okuva wali ekavumba mu Busiro. Mukulu Kato Beka ngambye nti bali mu kwetegekera kulaba Express FC ng'ekyaziza Mbarara City. Express naye genda estabilizingamu Mukulu Kaddu Badru eyakazibwako erya KB mu saakozi z'omupiira. Alabika ttiimu agenda agitereeza. KB n'oyo yali aludde nnyo mu mugongo gwa Mulangira Mike Mutebi. Biseera ebisinga nga tajjaayo bwenyi, naye alabika obwenyi atandise okubujjayo mpola mpola. Ogwo omupiira gwa ssaawa emu wali Nakivu Stadium. Tujja kulinda bulinzi okulaba ebinaabiguvuddemu. Tubadde tutunuulira obubonero obulaga nti Arsenal esobola okuvuganya ku bikopo byonna byekyettabyemu ng'otutta omutindo n'enzannya gye baayolesezza ku mupiira gwa Sporting CP mpozi ne mu weekend omupiira gwe baakubye ttiimu ya Nottingham Forest. Nottingham Forest neeno ya sizoni eno ebadde yanjawulomu, naye engeri gye baagiyenjebudde 3-0 ne batalaga nti nno Nottingham Forest yabadde yagala n'okusitukamuko kubanga bagenze okusisinkana ttiimu zino zombi zabadde zenkanya obubonero 19 mu liigi, era nga Nottingham Forest ye ttiimu yokka eyakimya omupiira ku Anfield gwe baakubireyo Liverpool mu kaseera kano aka Ancelotti mwalabise nti nno asitudde enkundi. Akati awo bwe baba nga bamenye mu jjenje ekkalu ne bakola kyekimu ne Sporting CP, olowooza nti nno singa batambulira awo basobola okuvuganya ku bikopo byonna bye bakyalimu. Oba kinabeetaagisa okukola priorities bagambe nti oba tugire ku Premier League oba titutunuulire Champions League oba nti Arsenal ttiimu nnene empaka zonna ze yeetabamu erina okuzivuganyaako okwe kujja okuba okusalawo okwa Mikel Arteta. Naye ate era waliwo n'ekirala ekitatiisa nnyo mu Champions League. Abatendeka ttiimu ezo ennene z'otya mu Champions League bapya ku mirimu. Bonna Mikel Arteta abasinze okulwa ku mulimu. Hans Flick mu ttiimu ya Barcelona, Vincent Kompany mu ttiimu ya Bayern Munich, Thiago Motta mu ttiimu ya Juventus, Arne Slot mu ttiimu ya Liverpool. Kati woddako wano awaka waliwo gundi Enzo Maresca owa Chelsea, Fabian Huzera owa Brighton and Hove, Paulo Fonseca mu Champions League mu ttiimu ya AC Milan, Nuri Sahin mu ttiimu ya Borussia Dortmund. Abo bonna tebannaweza na myezi 6 ku mirimu nga Arteta ali mu mwaka gwe gwa 6 bwe kigenda na bumanyirivu Arteta awo abasingako. Kakati waliwo abanene nga Carlo Ancelotti mu Real Madrid, Pep Guardiola mu Man City, Luis Enrique mu PSG. Bano bafotose. Ancelotti talabika bulungi mu Real Madrid, Pep Guardiola talabika bulungi mu Man City, Luis Enrique ayinza okusigala nga mulungi naye azimba squad mpya. Kati alinga akangazaamu ndooza Simone Inzaghi owa ttiimu ya Inter Milan, naye oyo yennyini Arsenal yamulumbye ewuwe mu Giuseppe Meazza Stadium namukuba kagoolo kamu kokka ate nga ka penalty eyagondi ya Hakane Calhanoglu. Nolwekyo Mikel Arteta bw'ateekawo okwekkiririzaamu n'ateekawo nakkirizisa ne ttiimu eno okusigaza omutindo gwayo gwezanyiddeko maaki zino 2, asobola okuvuganya ku bikopo byombi okujjako nga wanaabaawo omunene asituka mwaka akaseera. Bwe twalabye ensamba gye baasambyemu, twalabye kuwola entimba mu namba 2 ng'agabira ddala sapooti ennungi ennyo ku Bukayo Saka. Ate nno sapooti ye obutafaananako Ben White agikyusakyusa, oluusi ayitawo Kalayini n'akuba cross nga bwe yakoze mu goal number 1, naye ate oluusi bw'agabira Bukayo Saka eno 7 amanyi okuyita wano mu zooni ya namba 8 n'ateekawo engeri y'okuwudiisa. Yalabise bulungi mu maaki eno olw'entimba. Kakati awo bw'otunulako ku gondiko actually olw'entimba yakoze goal number 1 gondi gye yateebye Gabriel Martinelli, naye bw'otunuulira buli cross yabadde ejja mimwa gya goal
tiimu eno eya Sporting CP nga waliwo abazanyi babiri kubanga Crosshair yagenze okujja nga ne Martinelli yabadde avuddeyo mu zone gye tumumanyidde eri mu namba 11 ng'ali wano nga twin striker ng'aliwo ne Kai Havertz era Kai Havertz yamaze kumisinga gondi omupiira ogwo ne gusanga Martinelli naye ate ne ku goal gondi Kai Havertz gye yateebye yagenze okumaliriza nga Martinelli ali awo era abakwawula baguba kumuyitako Martinelli yabadde abamaliriza kati n'olaba ekintu Arsenal kyesambirako ekyokuteeka numbers buli awali omupiira bwe babanga be bayina obanga be basudde ng'obalaba era ne mu goal gundi gye yakoze Thomas Partey yabadde muzanyi wa kutaano buli lwabadde balumba mu namba 7 ku side ya Bukayo Saka Arsenal yabadde eteekawo abazanyi bataano Thomas Partey ku goal eyo Bukayo Saka gye yakoze alinga yazze ekikeerezi ate yakubye pass yabadde nnungi nnyo ng'egenda mu space ng'ejjako ba opponent naye ng'egenda mu space eya Bukayo Saka gy'alaga ekyo Thomas Partey yakikoze nga yakamala okuteeba mu weekend eyakaggwa nga bakuba tiimu ya Nottingham Forest ne Mikel Merino yazze ekikeerezi si yagizaawo n'ateekawo embeera gundi amala kuba ekizungirizi oba yabadde Martin Odegaard goalkeeper n'akiwandagalaawo Alejandro Trossard amalazeemu goal namba 5 kwegamba eyo team play n'abazanyi okwesitula okuteekawo embeera buli lwe balumba opponent ate ne bateekawo embeera buli opponent lwabeera n'omupiira nga baliwo in numbers oyina okuba nga oyina quality y'abazanyi eya sekinnoomu ng'osobola okuggyako abantu nga 3 omulundi gumu kyendowooza nti naawo kiba kijja kukaluubiriza nnyo kati goal eyokusatu yabadde ya koona naye ate ne koona walabye nga baali etegekedde eya gundi Gabriel Magalhaes gye yateebye baataddewo embeera nga Thomas Partey ne Calafiori nga balina engeri gye bafudde bize abazibiza ababiri aba Sporting CP ekintu kino kyabadde kigenderere kubeera ojjukira singa oddayo n'otunuulira akatambi ako oba n'olaba video clip eyo olaba nga Gabriel Magalhaes omupiira guno alumba mulumbe kumpi ng'avanga eno ebweru w'entabwe nadduka nga bali already bano bamaze okubafuula bize mu ntabwe Magalhaes yazze n'afuna free header mu bbanga najja n'abateeba okujjako ndowooza Calafiori yeyatalazeemuko kubanga ne muggalangata naakwe nga maaki yakatandika yafunye wangu ne yellow card ate bwe babakubyemu ekkoona mu kifo ky'okugenda mu bbanga n'omusajja ono gundi Goncalo Inacio ate yaseeredde oba yagudde biki akasajja ne kabamaliriza naye ng'oggyeko Goncalo Inacio abalala bonna basambidde ku mutindo gw'olowooza nti nno bwe bagukuuma mupiira ku mupiira egiddako bagenda kuteeka Arsenal mu kuvuganya kw'ebikopo byonna byerimu mutindo gw'erina nejja ku ttiimu ya Man City olw'omutindo ogugiyiseeko nejja ku ttiimu ya Arsenal olw'omutindo boolyawo n'abawagizi baayo kuba nti erina bangi Enzo Maresca ali awo mu kisiikiriza asirise naye naye ebintu abikola bulungi mu ttiimu ya Chelsea kubanga naye emipiira gyagiwangula era buli ky'omusaba akikuwa muno mu mpaka eza UEFA Europa Conference gye bagenda okuzannya leero ne Heidenheim eri mu Germany emipiira gyonna gye yakeetabamu 3 gyonna agiwangudde n'ateeba goolo omugatte 16 n'ateebwamu goolo 3 bw'anaatambulira wano bwe wati n'enkola gy'ayina ekyusa abazannyi abandi badde aba second 11 nga be bazannya mu mpaka zino eza Carabao n'eza UEFA Europa Conference ne kiyamba bali aba ttiimu enkulu okwetegekera Premier League yokka ebintu abiyimbaganyazza bulungi lwakuba mu Carabao wadde yavuddemu ate ekyo nakyo eyinza okubeera advantage bw'anaaba akikozesezza bulungi nti waakiri banne bajja kuba bakuluusana mu bikopo eby'enjawulo ate yajja kuba ayina kuwaawumulizamuko ku bazannyi ndowooza ekinaamusoomooza kwe kumanya musambi ki oba squad ki ey'okufulumya ng'empaka zituuseewa kubanga UEFA Europa Conference eyinza okuba nga tournament yesembayo obunafu mu mpaka za UEFA eza club empanguzi naye boddaawo n'oteekamu bakimbuyege bokka oluusi maaki eyinza okukaluba kijja kusinziira ku ngeri gy'anaasobolanga okujagolingamu abazannyi bano
ani gwalina okuteeka mu ddi ate nga abazannyi abo balina okumuwa performance entuufu ejja mu profile gy'aba abataddeko. Awe walinga awayinza okubeera okusoomooza naye bagenda kuzannya ttiimu ya Heidenheim mpira ndogono gwa saa 2:45 ekitegeeza nti n'abalabi b'omupiira gw'Ebungereza mulina omukisa ogulaba match 2 kubanga eno egenda kuzannyibwa ng'ebula eddakiika 15 kuwera essaawa 3 kati ate awo ku ssaawa 5 muba musobola okulaba Man U ng'ezannya Bodo Glimt okuva mu ggwanga erya Norway. Naye ttiimu eno ya Heidenheim naye badde yabyewuunyo. Juzi mu 2007 baali mu division ya kutaano eyo gye baali, era eno ye ttiimu esinga manager asinze okuwangaala ku mulimu Frank Schmidt, era mugenda kumulaba ku technical bench. Frank Schmidt ono atendese ttiimu eno okubira ddala ng'eri mu division ey'okutaano mu 2007 paka lwagituusizza wano, era n'engeri gye bajjamu mu kibinja ky'ababinywera baalwanira ekifo ne Hamburg SV. Hamburg SV emu ku ezo ttiimu nnene mu ggwanga erya Germany mu Bundesliga, era abawagizi ba Hamburg SV baali batandise n'okujaganya nga bakitegeddeko nti nno ttiimu ya Jan Regensburg yali ekulembedde Heidenheim goolo 2-1 ate nga Hamburg SV yo enyuse ekubye Sandhausen goolo 1 ku bwereere ne bamanya nti bakomye mu Bundesliga. Naye mu ddakiika y'e93 n'eye'99 Heidenheim ng'etendekebwa Frank Schmidt kwe yawangulira omupiira goolo 3-2 n'ejja mu kibinja ky'ababinywera. Season ewedde baatulagako nga bava nga Bayern Munich bakulembedde 2-0 ne bajja ne bajokya goolo zaali 3-2, era lirimu ku matoffaali ge baateeka ku busobozi bwabwe okujja mu kifo ekyomunaana ku ttebo ya Bundesliga bamale bajje mu mpaka zino eza UEFA Europa Conference. Wabula Frank Schmidt alabika teyakola planning emala. Emipiira gino gye bazannya mu wiiki wakati ya UEFA Europa Conference girina engeri gitaataaganyizaamu omutindo gwabwe mu Bundesliga, era wenjogerera bino points 2 zokka ze zibaawula ku relegation, era bamaze emipiira 6 mulamba nga tebawangula mu kukyaza Chelsea olwaleero. Ne mu German Cup baavaamu dda. Ate omuteebi waabwe Marvin Pierlinga oyo omusomyeko nga alabika yalwadde tagenda kuba. Emipiira egisembyeyo 5 babakubyeko emipiira 4 ne babateebamu goolo omugatte 13. Nakati Chelsea bwe nejjira mu mutindo omulungi gwe tubadde tugirabako bayinza obbabuuza ebibuuzo bingi yadde bali waka Abajamani bano. Wabula abazannyi baabwe nga Adrian Beck omusuubidde okubeerako ku kyotaawo nga aliikirizibwa Matthias Honsak, Leonard Marone, Jan Kopner, abo basuubidde wakati awo. Kati eno backline Omar Traore, Patrick Mayinka, Benedict Gimba, Jonan Freimbach be bayinza okuyambako okutaakiriza ku goalkeeper waabwe Kevin Muller. Wabula tetumanyi Enzo Maresca oba empaka gye zeeyongeddemu oba n'awamu ku Heidenheim kwa respect ya kusinga ako kabadde awo abali basimanyi ba FC Noah n'engeri gye yalumbyemu Leicester City, kuba bwe yalumbye Leicester City yawaliriziddwa okubisa ba central defenders basatu gundi Wesley Fofana, Levi Kovio ne Badiashile. Olwo nga kitegeeza nti bano abalala abandi badde mu kifo ky'okukuba full back babadde bakuba wing back nga bagenda okubifinga up attack, era ndowooza mwe mwavudde n'omulimu ogwagobeseza ne Steve Cooper abadde atendeka ttiimu eya Leicester City. Kati tulinze okulaba bakakati ne Jadon Sancho naye alinga wa backup team oluvannyuma lw'obuvune obutawona bw'anaaba okuba naye ayinza okubamu olwaleero. Joao Felix twamulabako juzi ng'atandika omupiira gwa Leicester City naye bamuteeka ku sayidi eno eya ttiimu 2 musuubiddeyo ne bagondi ba Christopher Nkunku, ba Romeo Lavia, ba Renato Veiga, ba Mikhail Modric, osuubidde ne Tosin Adarabioyo okubeerako eno mu bbaaka ne goalkeeper Philip Jorgensen. Jjukira nti nno Chelsea mu kusamba match eno balina okukyaza Aston Villa. Aston Villa naye omutindo gwayo si mulungi, wadde singa Aston Villa gukuba Chelsea bajja kuba benkanyankanya obubonero 22. Nolwekyo Aston Villa toyina kugijooga wadde ng'emipiira 7 egisembeyo tewanguddeeko. Omupiira gwe basemba okuwangula ku Bologna nga bagikuba 2-0, emipiira egizeeko 7 babakubyeko ndodde emipiira 4 ne bagwamalira emipiira 3. Kati simanyi oba Maresca anaazaalawa n'agamba ateekemu bakimbuyege, awo tumulinze bulinzi kumulaba. Naye nga embeera ya Enzo Maresca ne ttiimu ya Chelsea nga bagenda okuzannya ttiimu ya Heidenheim wamma gwe nayo nnungi, ate tebaliiko pressure
kubanga tewaliwo abataddeko pressure. Abantu amaaso bagatadde ku Liverpool olw'omutindo, bagatadde ku Man City olw'omutindo okubeera wansi, mpozi ne Arsenal abajagaliza ekikopo. Abalala wonna Maresca tebamufaako, ayinza okukinyumirwa ate n'akiwangulamu. Kale tetusobodde kwogera ku mupiira gwa Man United ne Greenwood. Ndoza Man United twali tujogeddeko ebisinga obungi, ebiyinza okukavalinga matches endala nga 5. Waliwo omuwandiisi eyataddewo ekigambo deprogramming, nti omutendesi Enzo Gundi Ruben Amorim akyalina okukola omulimu gwa deprogramming, kwegamba ideas zasanze emitwe gy'abazannyi ba Man U amala okugyozaamu ate ayingizeemu ekikye. N'agamba process ejja kubeera mpanvu. Kakati deprogramming eno ndowooza tugenda kugyeyongera olwaleero nga United ikyaza Bodo Glimt okuva e Norway mu mpaka eza Europa.